Okay. Good morning everyone. Masuze mutya mwenna. Yes, of course abakera ngaffe. Yes, netujja mu macha marungi. Name numtule ku TV ya of course nga mugenda mu maso n'okutulaba. Of course bule kigenda mu maso no gamba okay, fine kubanga eno TV yo wasala no gamba nti ngenda kubanga ndaba ABS TV empumuza ebirowoozo gwenga gwe naye atenge bumuza buli omu ebirowoozo mugamba mutya mwenna mukama afi Yesu yebaziwe mwenna abarokole abasiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yes, ate of course tuba tumirako nga akalombolombo kafe wano every morning tuba tukedde of course abantu baberenga bafuna okulamusibwako okwengeri enjawulo of course tuba tugendako ne malwaliro nga bulijjo ne tubasabirako of course ne tusabirako abaana basomi ne tusabeko buli omu yenna ali mu mbeera embi. Kati tunate tugenda direct wali mu butale akechiwiye Kiseka market Kabalagala cause Kasanga market ne tudda wano Kireka buli wamu buli market yonna weedi buli market yonna weedi banange market ezo zibera mu TV owenjawulo usanga omukyala mukulu atudde jajja mukyala atudde nenga amazima gali ntatadeko ABS banaye mukola kyamanyi nyonyonyonyo ababeerako ku TV ne mulaba ABS naddala nga muli mu butale tumira kabali mu masomero gonna abali mu malwaliro munanga mulaba ABS TV ntumirako buli omu mwebale nnyo kyemukola kya tendo nnyo era asaba mukama Katonda omulungi omubwati obukosa aberenga akola ki abaddizaawo kyonna kyemwagala akikubisemu emirundi gyonna gyemwagala. Munange fwe tutyo tutambula munaye ensi eno yetaga omutima omugonvu obanga obanga ojemera nnyo Katonda of course Katonda takyagala ekyo wandibadde ng'otereza mu kumbeera zo of course obeere omuntu omulungi ennyo abaana abasomi time etuuse saawa yonna mujja kubanga mukola ki mugenda ku masomero naye kiki kyolekedde ewaka bamama baffe ne batata baffe biki olesewo omukululo nga tonaba kugenda ku ssomero kiki kye bagenda okwenyumiriza agamba kale mwana yazze ku ssomero naye kitulumye nnyo okimanyi bulungi obanga obadde tokola mirimu era ebigenda okwogerwako tebigenda kubeera birungi obanga obadde okola nnyo emirimu ewaka bagenda kubanga ba appreciatinga buli kyo agamba mwana ono munaye abadde mwana mulungi okitegeera newata ate abagendako mu kyaki omwana omutono agendako mu kyaki ekyo kintu nakyo kiba kirungi nnyo oba olabira ddadda bagamba akaliba akendo bw'ogendako mu kyaki ng'okyali mwana mutono n'otandika okwemanyiriza ogendako mu kyaki n'osaba n'ogendako omuzikiti n'osaala kwegamba ensi kati gwensi ekutunulidde ng'omuntu ali successful omuntu yenna atayagala Katonda omuntu yenna atagenda Katonda ebintu byayagala gwate oba wanjawulo nnyo program amacha malungi of course AD256 manji tuddemu amacha malungi mubeeramu ebintu bingi nnyo era tubeera wano nga tutemeramu biki ebyabaddewo biki ebyatuusewo biki ebiriwo webityo of course ate nga esaawa zino tugendako mu around the world amawulire agafudde mu nsi yonna yes amawulire esaawa agaliwo agali mu kutunda ennyo gakwekalakasa okulya Malawi obadde omanyi nga waliwo okwekalakasa okulya Malawi munange okwekalakasa kono okuvudde ki kwavuddemu omuntu omu okwagala okugula oba okugulirira akalulu ayitemu nga yagala gulirira akalulu ayitemu banne bakole ki bagwe oba aberenga abasinzeeku naye nga ate tafollowing democracy omukulu ono munange amawulire agavaayo kusaidizeeyo si malungi nnyo abantu mitwalo nga etaano bekuŋŋanyiza wali mu capital ey'Emalawi gye bayita Lilongwe munange nga bayisaawo obutali bumativu olw'omuntu ono amanyikiddwa nga Mathurika
omukulu ono munnange okulonda okuli e Malawi oba kwabadde Malawi omukulu ono yagezezaako okwagala buli kimu abeere nga yakola ki yasinga bino abayita eno mu mbeera ez'enjawulo n'ayitira eri ayagala agulira agamba akati olaba mukulu Kigundu kolawo oti nze ngenda kulabamu saawa yonna nja kuba nga nkulabamu munnange ekintu kino kyanyiziza abantu banansi we bakitegedde ne bagamba kino ekintu tetugenda kikkiriza okwekalakasa kuno kwabadde olunaku lwajjo bagamba tetugenda kikkiriza kino ekintu ekyo kyaliwo okwemabega eyo era omukulu ono pulezidenti Mafirika weyayagala akuba obululu adabulinge ku buli bwennyini balonze ng'ayagala ate akubisemu emirundi ebiri ojjukira yalina rival we yali ngaolaba wano ewaffe ani rival wa President Museveni ani Besigye. Yes, of course tutwala Besigye kuba yabadde nga main opposition leader. Of course omuntu ono ye abadde nga bavuganya mwana mulenzi omulala bamuyita Kyakwera nga yagamba nti ono tasinga kalulu oli agamba nsobola okukuba munnange muzeeyi amazima gali nti nsobola okusinga muzeeyi kyakoze omukulu ono kyakoze agamba kati nze ngenda kola shortcut kwe kuyita eri n'agenda ye nayagala alabe mu Kigundu weeri okitegeera alabe mu Kigundu weeri balabe ng'egyo bagenda okadabulingamu ekintu banansi kye bategedde mangu kwe kuggwera ku gundi ku streets nga beekalakasa nga batuusa obutali bumativu okusinziira ku bono gye bakagamba mbu waliwo democracy naye nga tebalaba democracy yenna ali mu Malawi. Simanyi oba Africa yabaaki Africa abasinga bagamba Africa is democratic ensi gundi eri democratic gundi tuli democratic naye ate ng'ebintu bye bakola ate era tebiraga how democratic they are kiraba tebiraga kubanga olaba tebaki first of all ono omukulu ono Kyakwera naye era abadde akwatibwa buli kaseera mu Malawi abadde akwatibwa buli kaseera buli oluki oba oli amukulu bamukutte newabanga jasavuddeko ewuwe agendako mu supermarket oba oli abamunywedde kati ne beebuuza what kind of democracy is that how are African presidents how are they behaving ngeri ki eyo gyemugamba democracy ate nga ate abantu barevu bamwe naddala politically abagala ababeesimbyeku ate temubawa time oba temuba mwaganya kukola kye bagadde okiraba. So amawulire agava Malawi eyo si malungi nnyo amawulire agava eyo si malungi eyo tuba tuvuddeyo ko because tugendako ate wali Philippine eno munange engeri gyeri mu kusikamu ensi naddala mu kugiwa attention kweno volcano oba of course tubeera tugifollowinga of course twagala ki kigenda mu maaso amawulire gano abantu banyinya bakola ki bagagala nnyo Tal volcano ate olunaku lwabadde lwajjo yalabiseko nga twalabye embalaasi nga nyingi nnyo zabadde nga zijjiwa ku lusozi olwo olunaku era lwabadde lwajjo nga jijjiwa ku lusozi olwo because okusinziira ku gundi volcano eno egenda after weyamaze okweraptinga oba okubaluka kati saawa zino embeera egenda ekyukamu mpolampola eri kukakana naye ate ebisolo bino byalabikiddwa nga ebimu byafudde ebimu nga tebikyasobola na kutambula kwegamba kyaffectinze nnyo okubaluka kuno kwagezezaako kwaffectinga oba okulwaza embalaasi zino kuba ebyo ebintu embalaasi tezamanyira bintu ebityo so embalaasi zino zalabikiddwako nga zijjiwa mu gundi awo ku volcano eyo kumpi awo ne gibeera relocated nga zitwalibwa awantu aw'enjawulo jjukira nti embalaasi zino kati zibadde nga tezikyalya ekiraba zibadde nga tezikyalya nga ebintu byazononekera gundi gulinga baguyita batya oba nagu gulinga muzira oba mukka wagira ne guvaayo gundi neexplodinga kate netandika okugenda ku birime ebyenjawulo ate nga gugenda ne ku omuddo embalaasi zino zesobola okukola ki okufeedingako
ate bagamba ate n'abalunzi b'embalasi bennyini ab'enjawulo era nabo bagetinze affected nnyo nabo balwaliddemu abamu ne bafa n'okufa sofa abali confirmed bali 6 abafiiridde mu kintu kino ng'ate omuko ogwo gwe gubaleetedde okufa so yo government yayo yavudde negamba nti okay amazima agali nti tugenda kubanga buli kimu kikakana bulungi nnyo buli kimu kijja kubanga kiri down to earth temuvaayo temubeera abantu okwiga abasobola okweraliikira buli kaseera kino nakyo kibadde era kiteekeddwa kubeera mu nsi yaffe wekiba nga kyategekebwa naki na Mukama Katonda era agambe temufaayo bino biwedde era temubeeramu ne waswaswa obugamba oba kiyinza okuddamu naye ate ze kyembagamba obukosa abantu be simanyi bategeera oluganda lwange lwenkozesa abantu be temuyibaala nnyo ate temuddayo kuba there's what we call next eruption tomanya nga waliwo kamagi makalala kasigaddeko wansi eri anako nekava nekakola ki nekabeera nga kakosa abantu jukira kakuseza emmere yalekere sawa zino mu Manila nga eringa capital state ye Philippine tebakyayina mmere ebintu kati beyongeddeko beeyi ekitegeera beyongezaako beeyi kati oba bagenda kujjako ene waffe tubaguzeeko ku bikajjo tubaguzeeko ne kasooli tubaguzeeko bagende bagende balye nenga munanga amawulire gego agava saidi zeeyo si malungi nnyo ate of course bwe tuba tuzeeko wano ewaffe Uganda waliwo amawulire gano ateego gansesa nnyo munange akakiiko k'ebyokulonda kagamba munange bali mugezaako okwagala okukola ki okutegeka okulonda kwa 2021 naye amazima gagambibwa nti sofa tebanaba kufuna ku ssente yonna era tebalina ssente zikola ki zitegeka bintu bino ebyokulonda naye ffe tulaba nga obudde bugenda omukulu Simon Byabakama yavuddeyo n'ategeeza ate akakiiko ka palamenti akavunanyizibwa ku mateeka g'akalulu ku mateeka g'akalulu n'agamba nti oba amazima gali nti obudde butuuse naye tetunafuna ku ssente so bekikwatako mubeere nga mukola ki mubeere nga mukiyimiriramu mangu nnyo tulabeke nga ate tetutuuka time munjaga mubulize ekintu kino tetutuuka time obululu buleme okugenda ebwayise buleme okugenda ekansanga buleme okugenda ku playground wali ekabalagala okitegeera tebagala bintu ebyo bibeerewo nga webyaliwo ku last time nga Kampala eri kumpi naye ate obululu nebula boxes ezo nezirwawo kutuuka mu polling stations ezo oba polling centers naye ate nga ali ekotido bafunye dda batandise n'okulonda abali Katakwi abali Nakapiripiriti abali Apache abali Kitugumu bonga already batandise n'okulonda naye nga Kampala wano tebanabakola ki transport taliiwo atwala boxes ezo okutuusa abantu we bagenda okulonda Uganda enyumira mwana ebintu ebanaye so abakulu bano bagezaako okugamba nti mubifeeko mangu nnyo nga ensonga embeera eyo tenabakwonoonekera ddala ate of course bwe tuba tuvuddeko eyo ate bano abafuzi babawadde warning babalabudde abagenda okulemesalemesa Queen wa Lwenzururu eri ekasese Queen ono Queen w'omusinga bamuyita omusinga owegundi omukyala wa mukulu oli owa Lwenzururu mujjukira bulungi ebyali Lwenzururu eyo so omukyala ono alina campaign jagendako ate nga campaign eno eri agenda kwasaganya na bukakamu okukwatagana eddembe bintu ebityo so ba politicians balabuddwa bayinza okwefulambu bagala batambule naye ate mu kutambula naye nga ate batandise okuyisaamu ebintu byabwe government byetayagala oba ebiri against police rules and regulations babawoninze nnyo bagamba okutambula naye fine musobola okutambula naye mumuwerekereko mutuuke eri musirike yayogere kyonna kyayagala nga era omanyi Queen ayogere kyonna kyayagala amalize byayogedde agende naye ba politician temuyisaawo byammwe
Omanya politician wa Uganda no mweyitiriza olugezigezi lungi nnyo oba olyawo ng'oweereza akapapula owandikira eri mabega akamumpeera okutuusa eri nga gundi abadde agala abuze alamuse ku bantu okulamusa abantu be bakukkiriza ate otandika kwogera bitakwatagana. So abakulu bano politician mwenna sigamata abeeri bokka n'aba wano Kampala basobola okusala agamata akatugendeyo okwo tukole ki tulabe ekigenda mu maaso babawoninze babalabudde temugeza onono omukulu ono RDC eyakyogedde RDC we Kasese omukulu Jowero Walusimbi yakyogedde ekyo n'abawoninga temugeza ne mwenganga platform ya Queen mbulame mugenda kuyisaawo byammwe munanga te of course kwa time kasoke nyemu kulwendula mazaho mpumule muko of course ate wa sports aje naye atutwale muko musike ebyo mizanyo bo biri bitya bitambudde bitya bimiridde bitya.